Nazzikuno ng'okusanga omuntu ayambala engatto abo be babeera balina ku ssente naddala mu byalo naye ng'abantu batambuzanga bigere bikalu awatali mwana muto oba muntu mukulu. Abamu okuggyayo engatto oba sapatu olwo ng'agenda kukyala naye nga bwe kitaba ekyo ng'oli ne bwamala okunaaba n'akuuta bulungi ekigere kye ate ng'akirinnyisa mu ttaka. Kati embeera bw'egenza ekyuka okusanga omuntu atambuza bigere kyewuunyisa kakibeere mu kyalo. Kati n'abamu ne bwe kuba kulima bambala gambootsi nga tewali waalinnyira ku ttaka. Omusawo Isaac Kakoza okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'ono mukugu era nga ye pulezidenti w'abasawo abajjanjaba endwadde ezikwatagana n'amagumba n'ebinywa agamba nti kino kikyamu. Atubuulidde lwaki omuntu asaanye okutambuza ebigere nga bikalu. Kiyinza okuyamba okuimprovinga posture y'omuntu especially abantu abalina kye tuyita flat feet. Katonda yatutonda mu bigere nga tulina ka space ako akali mu makati g'ebigere, so abantu abamu ka arch ako tekalimu. Kireetera joints zino ziri adjacent nga knee joints oba hip joints ne back joints okubanga ziri stressed kubanga obuzito bw'omubiri buyitawo ne buzija ne buza affecting. Naye omuntu wabanga alina ka arch ako kakolanga springing nga wandigambye ne ka absorbing body weight. Agamba okutambuza ebigere mu ttaka kisisimula obusimu bw'omubiri nga kwotadde n'obuweereza obubaka ku bwongo. Kye tuyita sensory feedback. Feedback omubiri gye gukuwa ng'olinnye ku ttaka to your brain, to your spinal cord, to your central nervous system okusobola okuba nga weetereeza mu kutambula kwo. Nakyo kiyamba mu kutambula. Omuntu era atambuza ebigere nga bikalu aba asobola bulungi okuyimirira obulungi nga kwotadde n'okutambula. Improvinga kye tuyita balance ne kye tuyita proprioception oba kuzzaamu amaanyi. Muscles ezo tuyita intrinsic muscles entono ennyo eziri mu bigere eziyamba gwe okutambula obulungi. Okutambuza ebigere ebikalu kiyamba ne mu kuwonya ekigere ekiriko obuvune. Bw'oba olabye nti omuntu waba afunye injury mu kigere oluusi muscles ze zigenda ne ziba nga ziri mu state of immobility nga tezitambula. Kati ate ekyo kintu ekyo kyokka kireetera muscles okuweakeninga. Kati waba atambuza ebigere ayamba ozikozesa ezo muscles ekyo ne kizukusa muscles ezo. N'entambula y'omusaayi mubiri gw'omuntu atambuza ebigere omusawo agamba nti eba ya mulembe ddala. Waliwo kye tuyita pumping action ya calf muscles. Kati waba otambuza ebigere birina engeri gye bitambulamu gye bipushinga joint gye kikyukamu. Kati enkyuka ey'ekigere eyo eyamba kye tuyita calf muscles okucontractinga n'okurelaxinga ne kiba ntino kisindika omusaayi okuddayo okutambula bulungi. Okutambuza ebigere ebyereere mu kifo kyonna kirungi naye omusawo agamba nti ate bwe kibamu obuyinjayinja kiba kirungi nnyo. Ate kubanga ye beezukusa actually muscles ziri intrinsic muscles ziba zikola bulungi. Jjukira nti wansi w'ebigere tulina muscles obutonotono obukwata amagumba oba bunyweza w'oyimiridde. So oba olinnya awantu awayinza ozizukusa we walina okuba oluyinjayinja olwo. Newankubadde guli gutyo oliko by'olina okwegendereza si kulwa ng'oyoza ate n'oyanika mu ttaka. Alina okulaba ekifo ekirungi ekitali mu bintu ebifumita nga tewali bukyafu okwewala okufumitibwa oba okukola okufuna akabenje konna naddala abantu abalina obuzibu mu busimu. Wadde kino kiyamba buli omu waliwo abasinga okukyetaaga. Abantu ng'abakadde abaana bato nga bakyayiga okutambula kubanga kiyamba nnyo ebigere byabwe okukula bulungi kubanga omwana wa stage eyo gya developingiramu kye tuyita motor skills oba motor functions okubanga akozesa bare feet n'engalo ze. Newankubadde guli gutyo waliwo abantu abatalina kutambuza bigere okuggyako nga bali wansi w'okulungamizibwa okw'omusawo. Oluusi oyinza okuba ng'olina okubabukirira kungi mu bigere oba okuwulira ng'obuniddozi oba obuyisa obukufumitirira oba okuba nti nno nga towulirirako ddala mu bigere. Ng'ogaseeko ekyo naye omuntu alina ekiwundo kiri open. Naye ate n'abalina diabetes abo bo balina okwegendereza nnyo kubanga bafuna ebiwundu oluusi birwawo kuwona. Kati gwe atayagala kutambuza bigere olw'amalala n'olugezigezi omusawo akulabula ku bulwa bw'oyolekedde naddala gy'okoma okugenderera mu myaka. Omubiri gwerabira obanga togukozesa bulungi kazibe muscles obanga tozikozesa zigenda zirabira kye tuyita disuse atrophy oba zigwerera. So ate buli w'okula nga obadde tokikola nga ogenda okukadiwa kyeyongera kuba waasi. Kyokka n'okutambuza ebigere nakyo kisobola okubeerako ekkomo n'otakisussa nnyo kubanga nakyo kisobola okukuleetera obulabe. Naye okusingira ddala okufuna infections okimanyi nti no kye tuyita ettalo kiva mu bacteria zetujja
mu bifo baliisiza ebintu ente kawuka just kuyingira mu skin yo ne kayingira mu gumba ne kakuleetera obuzibu n'oveeraawo n'otandikiraawo okwonooneka okufuna obuzibu. Kati okusalawo kuli eri ggwe okusigala ng'oli mulamu oba kukkiriza okulumbibwa endwadde ng'obulwa buva kukwesiba mu ngatto mbu ggwe ekigere kyo tekirinnya mu ttaka. Jennifer Kabaale agaffe eyo ku Spark TV. Okufuuyirira